Era twagala n'abaana abato bategeere nti mu kulima emmwanyi omuntu asobola okweyimirizaawo n'ogaggawala n'agaggawala. Ndowooza nti mayiga ono ajja kuba musajja kubanga andabikira nti omusingi ogumuweereddwa mulungi. Amannya gange nze Mayiga Jawad. Taata wange ye Mayanja Abubakar. Ne maama wange ye Nakiwu Jessica nga natambudde naye. Ekintu ky'okulima emmwanyi nakyagala era kati nkiwa nti nsobola okutendeka omuntu yenna azze ne bw'ojja ku budde kinsobola okutendeka emmwanyi kubanga nayigira ku Mwami Musule ne Mwami Bakadde. Maama wange mwebaza kubanga bwe yagendanga misomo gy'emmwanyi nange lumu ne mugamba nsaba ngende naye. Ate naye yali muntu mulungi teyagaana ne ngenda naye. Era nde bwe namusaba ettaka teyagaana naye ate lyaliko akakwakulizo nti nina okulisasula era nga nalisasula. Kati awo neebaza bakadde bange n'okunnambika okunteeka mu kkubo ettuufu nsobole okuyita mu nsi eno nga ndi musajja w'amaanyi. Mwami Katikkiro nkwebaza ebigambo bye eby'obuvumu by'ompadde era nkakasa nti ngenda kubigoberera. Nsaba Mwami Katikkiro nange mbeere omu kubakwata omumuli gw'emmwanyi. Nange ntambuze ekigambo ky'emmwanyi terimba mu nsi z'ebweru ne wano e Uganda mu baana abato nabo batandika okulima emmwanyi. Nyongera n'okwebaza maama wange annyambako okulabirira emmwanyi zange. Aleeta abakozi yadde nga nze abasasula naye era annyambako okubafuna ne bankolera emirimu. Ne Mwami Keiro anfunira akatale k'emmwanyi zange naye mwebaza. Ono omusajja ajja kuba wama kubanga olunaku lw'omwezi alutaddemu amannya agataddemu Nampunge si gye mubeera n'essimu n'ateekamu ne comment ataddemu very nice.